Musembere abana b'obulenzi bonna mutandika omulimu kujyanye mugole kubeka z'omuntu zibasa tebakuzaala
kuba abakyala bala babunoonya ne bamala kufuuwa nnyimbi buvuzera ate Rema we bali kulaga ssanyu we bali kulaga ki kuba kyebagamba nti nsabayo olunaku olwo nzikiriza ensanyuke ati neebuuza obanga 14 ate onookola ki nene hamuzon sikakibadde tukubireko nanga eri omusajja gwe babaleetera ng'anyiiza alinga alina looni ya bbanka nga ne bakadde babamwolekedde basanyufu okusinga ye awasa ate mwe bali mwanambi kutuleetera musajja ng'aliragika ebbo mu Luganda bakifunze ntya ng'alagika lulibadde luzungu lagika ebbo ng'alagika kabeeri omuntu gwe babaleetera noga nti wafaananidde bw'ati emisana ku ddaaku omwana bw'ono oba mu kisiba n'afaanana ate naye n'olulenzi luno twagala okwebaza maama yalunyiga bulungi ekyogero Hajjati Hanifa yatuddewo atuzaalira omulenzi Hajjati Hanifa Kibirige situkako waggulu engalo za maama tuzimukulireko kuweebale kutuzaalira abaana bo Rema yegusookerako laavu nga tennawera bwoli esookera woli n'omuganja n'omukwana n'omunyweza n'omuteeka mu ttaano bwoti n'ogamba muzagwe nakumala kasita namala maama kale bafumbire baagala bantu kakati ali wano n'omwana omulenzi golokokayaga walidde ne webakana bwebasire kwata muweereza wakava mu bibbo kale tubuulire otulanga kabiiki kano agala kubata mangu mudde ekyaggwe Ssebo taata wangi wamu ne ssenga ne bakadde baffe mwenna abali wano ddala sooka kwa byonna kuno kwebaza bwebaza taata ebisenga biri byendaba ku lubalaza kyoyita okwebaza mukulu twebaza bwebaza ssenga Ssebo taata wamu ne bakulu banna siriseeka naye ndi haaji osiramu tebukkiriza kubibuuda mukulu kasitoba nga toyina lwe butakkiriza bogera bati nabo nga tebizze wuwo bw'oba oyina mukulu zengalo zowulira ennyingi okuva mu bazzi kube ku ngalo z'endalo kiri ku lubalaza eri bannange ate era mukulu okukyala kwamuza bino bye tuleese wassenga tebikola mawulire just a token temuli ebyandikoze amawulire kwe kugamba nti amuzazze bw'ati ne bw'ati naye bino ewaffe mubenge bazzukulu bakasujja ebusujja abatuuma bakalungi basenfuka bannanfuka bannamugga bannakalule bakalule bakibirige bannambirige bannaggayi baggayi mukulu wano wonna woolaba yenna etika evudde ebusujja mukuba engalo bino mwebaza ssenga twebaza bwebaza ssenga webale kukola kisaakaati saasira namwambadde bulaka bino naye byeyagaliza kituufu naye omwana ali Dubayi alinda waliba ali ku nnyonyi buli ssaawa bannebaza namakulu agyali wano kaakati banne buli mukyala aliraanye omwana ng'omusingako emyaka mukwate ku mukyenya omusabire
kosinga emyaka ena mukwa naawe omwana omuwala waayo mangu ekyenjiti maama asabira nange ate ow'omulenzi nsose bawala kale mukulu ne waba ayingidde ensanvu nga nambijera mukwateko kabiri omukutteko buli muzadde kino kyeyagaliza sibo kiri bana esebo esaala ewedde y'abawala kale sebo taate nenteekateeka bweti mpeera kusenga saala kyala mwagala ekigambo kimu amusole nsonyiwa mukwano nga biwedde gwe kanya kujja misango gyo kasitoba nga omanyi okwetonda aba bakuba ekiro kyali wangi webaze omwana aba omwana bwafukamira ku mavivi agerugava mukuba engalo mulimba wewayisa kwebaziza omukono gulire tulina erinnya lyamuyita omulungi wange mukwano gwange taata wange ekyakimuwadde kitwa mukuba engalo bogave muzeeyi bikuume biweddeyo maama munange nsiimye nnyo nsiimidde ddala byonna omukazi bayingirijja namubyokusaaga webale kunsangula amaziga abanga amaziga tegeetaaga kubiranga lubbiri zokka mukube ziwere 10 nga tusangula amaziga agaddala njagala kutikkula ng'omukyalo omu omuyimbi abayimbi boogerera mu nnyimba kituufu yagamba kola ki tikkula tikkula mukulu kati nsaba abaana bange ab'obulenzi wamu nabo bwatutandikira endowooza karizima mulaba mukulu wange agalamidde mu nnyendo baba mukibisa makula omwana oyo tumulinako obuyinza bino byakoze ku lulwo nga mwannyinaffe temujja kwekyusa tugende na kino lwati mukibeerabuuza kyekyo ŋŋambye kyekyo mazima ddala ŋŋende n'ekyo nti ye nga yasirika tugende na kino temujja kwekyusa bwe kiri saala mpeera ku namakula oye mwana butu gwe twabbuliramu ddala erimala erinnya lya namakula Rema nsaba tumukubireko mu ngalo ate nsaba mukama akugumye eriiru weebale kwagala mwana wa mwennyuku ate tukoowa nina bbi beebaza leero okuba manyi gye tugyenvudde waffe mwebale kwagala mwana ono temukoowa temusindika omwana mu bufumbo ne muwoza nga abamusindika e Japan nti gyali eyo akuba kyeyo nedda omwana bamulambula omwana bamuwuliza naye temulinyirira nnyo ate mwana naye bamulambula bibiri byanjawulo ekyo senga ajja ku Mande ku Lwokubiri ku Lwokusatu ku Lwomukaaga nagaba ne ku Sundays je senga namakula senga naamu kakiweewe sikakolero kakoze omukolo bino naawe byolaba Saala byayogedde tolina mu mutima kigaa nti tulye ebintu bino tutandike taata munange ebintu tubirye namakula yandiganya ate ebintu bya namakula kati nga nzira kunajjuma nga mbonyabonya oyo nga nabatanze namakula boogedde ekyo kakati mpeera omwana omuwala onomuzindaalo owekitiibwa Nabbi Muhammadi owekitiibwa Nabbi Muhammadi bwe yagenda mu ggulu yalambula omuliro nejjana naye yasanga abakyala bangi mu muliro ng'ekyabayiriza omuliro si kinene nnyo si kwenda si kubba si kuwaayiriza ng'ekyabayiriza omuliro Nabbi agamba nti bamugamba nti abakyala bwe babbaaba bwe baakoleranga ebintu naye ebintu ebbaaba bwe baabakoleranga abakyala bwe tebabisiimanga ekyo abakyala bali
nsaba ssebo taata Kirumira otuzimbye ennyo ne maama Nabbaalo oyo ku bakyala abaagaliza ate abaagala omuntu Godfrey and maama Nabbaalo takikiriza kiyama ayagala nnyo essaati enjeru ayagala nnyo bottayi ng'eri mu kala ya black maama omulungi Grace n'amala Kirumira nkakasa ddagi bwati bwatera okwambala ku mikolo egitali gya buwangwa agikeberako ekalabira nga zekkala ze tayagala ekkola ey'omupiira netugaa nti naku zino mani tekola bulungi ne express si birungi nnyo nitugandize tetujja mujjukiza biri eby'omupiira kale nsaba tiimu yaffe ereete akambe possible bombi si Rema si ne bombi kati ddali agati munda zettaaki kale keeke eyo taata ne maama abaazaalibwanga mwenda eriyo omulala nga yeerabidde birthday ng'oli waleero nagyerabireya kadi nandujja oli waleero twale eri nandujja oba ne birthday nga 3 mu mwaka ate eriyange nti oba olina abaana Saalo ng'abaana balongo abazaala leero kaakati Saalo naye atulidde ekyafaayo kye kyabaamufuula naye Saalo ng'abaana abo yabazaala nga mmeka nga 9 naye tumukubireko mu ngalo ekyo tekimuleesa ku keeke ku eryomukulu alina 29 June mu mwaka tummanyi taata Muteesaasira yazze ne maama yejjajja omutaka wa Kasolya maama bamuzaala nga 9 but today is their what their birthday kale tukwate kambaako mbala okuva ku 5 bwentuka ku munga musala 5 4 3 2 1 let's go tutwala kale nja kusaba bwebadde naye ate kikwewunyisa abasazesaze keeke bennyini abaana abato abaleero bwe bagigabula n'omugole ng'abayambako oyo waawo kati amuza ne bw'atuula namuza yeetulire tazaalibwangako nga 9 abiveemu kituufu tulumbye bulumbi nga 9 agasooka eno dokita ekyambalo ekyo twakitaddewo olwa maama Grace n'amala Kirumira ekyambalo ekyo lwakirabako kale abawala mutambule ludda ne ludda abawala mwena abali mubiddugavu muliwa mujje muyambeko kukeeke nja kusaba ekiseera kino DJ taata Kirumira taata Kirumira otugambe nti yasooka ewammwe ba vote of thanks kuba kwebaza bwebaza omumaliriza era mukulu n'okwogera kw'abazadde ffenna twakutadde mu kifundikwa kimu weewaawo kyamukadde waffe Sheikh Nuzatabati era naffe eno tukimaliriza ekyo gamazima okugjako entaanya ekoloza omubbi ekisebo tujja kuba tubatadde bwe tubata essaawa zino kikakasa nti ne 14 12 tujja kubata inshaallah nga musiriikiridde ngaaba sebo Sheikh Muzaata abakulu jjajja ne jjajja omukyala bakulu bannaffe saidi eyo senga omugole waffe afuuse ensonga Dr. Hamza Ssebunya mukyala wange azaala Hamza baganda bange taata wa Hamza omulala bwe tuli bannange bakwagalana mwenna mu biti byammwe abasuubuzi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omukama mulungi ekiseera kyonna tumukubire engalo olunaku luno oluguddewo olukulu nnyo tubadde tuwulira amawulire bano bakuba bino bano bakuba biri bano boogera bino naye kati mugenda kwogera ki mugenda kwogera ki ab'amawulire nze waliwo olumu buli gye mbadde ntambulira naye lwaki okwekaamuza oyo tajja nayogerako gye tuli kati ayogedde gye muli leero munayogera ki ekirungi muli balabafu temusobola kwogera bitaliiyo